Why you Stop it. Stop it. We don't evict people. It is not you're evicting somebody's house. Why are you breaking it? Why are you breaking it? Why are you breaking somebody's house? The president was on TV last week, on Sunday. I have been calling you, not picking my calls. Any court order has How can you break somebody's house? What? Madam, I'm asking you. The president made an order. I called you. Any court order has Madam, the committee. How can you break somebody's house? When the president gave an order, why don't you pick people's calls? Get out of this district. No. There is no court order. Court order has to go through us. We are the head of this municipality. I'm the mayor. But any court order has to go. Yes, it does not allow him to own our territory. I'm the mayor of this municipality. I'm the political head. I'm the political head. I'm the president of this municipality. I'm the owner of this municipality. How can you come and start demolishing somebody's house? No house. No. Even if there is a court, there is no. The president is a director. There's a fountain of all. Yes. A whole minister. Yes. I sit in cabinet. How do you break somebody's house? I have been hearing things about you and I keep quiet. Why Are you a chief justice? Magistrate. No. You are this is not your district. This is not your district. You are collapsing. The president has How can you come on my territory? I'm the mayor. Did you inform me? Yes. You are not saying Now about that we take it. Without involving the local leaders. Without involving the local leaders. No. This is the I'm the mayor. How can you make it? You have made people cry. Everybody is crying about it. No court order. The directive which we have. No court order is supposed to be. You are not digging, she's the one.
muwala wa musika wa wano kakati enyumba zibadde mu kkooti abaana baloopa lwakuba mama bwange nazaire omwana ku lujja n'akulirako nemulekako n'akulirako ne bagamba awaka waabwe ne beefunzaawo tubadde mu kkooti okuva mu 2000 omuwala oyo Stella Nambi ne Hajjat aliddeko MC Crazy be bagenda ne baloopa amata mu kkooti tubadde mu kkooti enjeru baagugoba bwe bagujja enjeru ne abantu balina court order. Who are you above the law? Goyina okuba ng'oli mubaka wa president osobola okujja n'onyigiriza abantu ba bulijjo mu Buikwe tubadde tusirise oyo leta police mutwalo ono ajja kubyogera mama senda ofiisi ya RDC nga twetaaga buyambi twejana on ground nga tetuliwo tulowooza nti oba aze tutereza amicably ne tugenda mu ofiisi ye twagezeyo n'atuvuma bubi nnyo n'atulangira ffe tuli babbi n'atulangira buli kimu kati ffe ne tumugamba kati mu kooti ebintu biri mu kooti ate ku ground mujja mutya ne mutandika okwaga okwevicting abantu n'atugamba nti above the law nsobola breaking nga tumugamba olina kuba ng'ofunye court order talina court order talina lupapula lwonna naye najja on the ground amenye kubanga bamuwadde sente kubanga lino omwana abisa sente wakati sawa zino walabe nga byonna bitandise adduse yemuludde n'adduka okitegeera naye nga twagezezaako gamba RDC n'atugamba ye anytime agenda kumenya naye nga tuli mu kooti set house etuyise ku Saturday tulina proceedings byonna bye yaloopa byonna nga tajja kyokka ffe dusiga nga tujja mu kooti abeeyagalirako ng'agamba mwana waani agamba ye mwana be bannannyini omujjajja waabwe bakola RDC yagamba ye mwana wa mujaasi bazadde bajaasi alhamdulillah ino kola bukyayagala tewali ayinza musopinga kabe president kuba yatuga directive teziva mu state house twakubira aba state house abali mu musango no nga tebalina kye bakimanyiko they only know about the Saturday meeting. Okay. Yeah. Tofai. Obuzibu buvaawa? Obuzibu buva ku maka gano. Amaka gano gaali g'omwami bamuyita Kasikisa eyafa. Omwami oyo yaleka abaana 7. Mu baana abo 7 mwalimu abaana abawala ababiri. Abaana abo in fact bazaala abaana 5. Omuwala omu yazaala abaana 3, omulala n'azaala abaana 2. Omwana omu n'afa. Right now tulina abaana 2. Ababiri baagana okubeeyungako. Bano. Kakati oli omuwala era ajja na kiraamo omuwala yani Stella bamuyita Stella eddala Nambi abise omweru okay leero bwajja n'ekiraamo namufunye bwajja n'ekiraamo ng'agamba jjajjange yannaamira wano jjajjange omukazi enkeera bwajja ng'agamba nti ye administrator wa jjajjaawe kakati yatwala emisango mwennyini ye yatwala emisango ng'agamba mbu tebaamuwa shares bulungi naye nga yaweebwa share yaweebwa share 10 ku 10 n'akitunda owulira kati bwe yali ayagala yatuvumye RDC kati kanjogera ebigambo RDC bye yaŋŋamba gwe Agnes bannange nabadde nsuubira okubeera nga Agnes nga oba muntu ali awo gwe afaanana bwatyo kiki ekikubbisa ettaka lya banno lwaki togenda n'ofumbirwa saagala kuwulira ne tugezaako okumunnyonnyola nti munnange nnyabo ebintu biri mu kooti ekooti mwe mwawaaba mwenyumiriza mu kooti mwe mwawaaba mbadde nga mbaoli yali anyigirizibwa yawaaba kaakati no gwa Agnes njagala okutegeeza enkya oba olunaku lwonna Hajjat waaviira ku kitanda ngenda muleeta adde we yakulira tumugamba naye bannange tuli mu mbiranye era tuli mu misango tumugamba abaana tebaagobwa abaana baavaawo nze ngenda okuyingira wano tewaaliwo muntu omukyaala yanvumye naŋŋambanga bwe njagala okubba ettaka Taziyasini sitarosimya bw'ekibuga kya Diana Municipality olunaku lwaleero okufunya ekyekango oluvannyuma lwa RDC wa Buikwe Hajjat Hawa Ndege okujja mu kitundu kyenkulembera Diana Municipality mu kyalo kya Nava Road n'awitnessinga okumenya kw'ennyumba ey'amaka agamu nga azze ne security ffe tukimanyi bulungi president yayisa directive n'awa obuyinza olukiiko lwa district security committee okuba n'obuyinza bwonna nti wabawo wadde court order waliwo court order eyisiddwa okumenya ekizimbe olukiiko lwa district security committee lwe lunaabanga n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku ekiyinza okukolebwa naye nti neewuunyisizza nga ndi ku municipality awamu ne Diana Mutasingwa
tuli mu project gyaleese okugawa obugaali omutuuze omuwaze ng'akaaba amaziga nti RDC Hawa Ndege ali kumenya ennyumba ye n'abajaasi bali kumenya ennyumba ye. Bwe tutyo tuyimiriza omukolo ne tuddukawo ne tutuuka ku ground ne tusisinkana RDC nga ali ku witness nga agamba nti ye kyali kukola kye kituufu takwatwako naye nga ddala twebere ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC ye n'omubaka wa president tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu alinga avumaganya gavumenti yennyini ya NRM eyamuwa obuyinza okujja okukiikirira ekitundu. Where at our offices, that's where she should go. That's where they deployed her from. But she's a big problem, so she should go back. Office should be closed and take further notice. Nakwata abantu batandika okukuba ennyumba y'omuntu nga tekiri mu mateeka. Juzi twabadde twabadde ekisozi egomba president n'agamba tewali evictions whatsoever. Obachi ba magistrate bajaji tebasobola kukuba nyumba z'abantu yenga RDC yani wano mu Buikwe azenga akwata amayumba g'abantu ng'agakuba ng'akwata ngali mu nsonga z'ettaka ng'akwata ssente z'abantu abantu abatayina kintu kyonna abantu ba wansi. Kino kivumirira ate tekigenda kuddamu mu Buikwe district because olwayo tutuuse ku scene kino kyakoze ayina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed tebaŋŋambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Ajawa obuyinza okubeera mu Kibba Ttaka. Ba RDC nga bano babajje mu districts. RDC atamanyi mateeka. RDC ki? Osobola okubeera ng'oli oli representative wa president, omubaka wa president nga tomanyi mateeka, nga wasoma ruling, nga waliko injunction. Bwe n'ogamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nsingako ne president kangende ku ground nkole ki? Nkube ennyumba y'omuntu. Abantu baffe babonyaabonye nnyo. Akofiira. Okay. Nze Odama Nicholas. Nze ndi wano ka defense kubanga wano nze nalwayo ku mama kaguno. Nze nayingira wano 2000. Nze akayingira wano ekituufu ziri kituufu. Nze nayingira wano omwalayo munenyayo nineyo akanse ku complaining agambe ayagala party ye ayagala kutunga nene ayagala ttaka ye ga side zababonga ire kitu ekyo ne badenda njagala kuyogera naye bano babade RDC abade kalis abade mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugambe toyongera ku kitu kino toyogera kino kati nganze nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abade immediately batanse kumeneka nyumba kati awo nze navudeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano magambe sawa zino bali kumeneka nyumba muliwa muze mukoleko mutsoboka ate sawa zino nze tosobola kugenda ku police ubanze kwenda ku police bayiranga nze ndi ku mukesi nene ebintu yamu nze siriyo naye sawa zino kitaga mukoleki mugende ku police aida muita abantu abala kuba RDC azena timu ye wali abalala bavudeyo waliyo omusajja babiri bavayo ire kitu ekyo naye badenda njagala kuyogera naye bano babade RDC abade kalis abade mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugambe toyongera ku kitu kino toyogera kino kati nganze nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abade immediately batanse kumeneka nyumba kati awo nze navudeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano magambe sawa zino bali kumeneka nyumba muliwa muze mukoleko mutsoboka
ate sawa zino nze tosobola kugenda ku police oba nze kwenda ku police bayiranga nze ndi ku nini ebintu yammwe nze siriyo naye sawa zino kitaga mukoleki mugende ku police aida muyita abantu abalala kuba RDC azena timu ye waliwo abalala bavudeyo waliwo omusajja babiri bavaayo bano bagenze kujja kwe enkumbi ziti bayingira ku minyumba. She has refused to make a statement. You have to go and make a statement. No. You will have to go and make a statement. She has refused to make a statement. Ani abalese. Seven. Baby. Kati atarazeewa. Nakyo.